mwenna bannayuganda ababaddewo okuva ebizibu lw'ebyangwira oba okuva ekikangabalo kyangwira. Mbeebaza mwenna abambeereddewo mu ngeri zonna, amasimu ge munkubidde, okuŋŋumya kwe muntaddeko, ddagala mbategeeze nti ekyo sikitwala for granted, era nsiima nnyo era nsiima bongerwa. Nange kanzikirize nziremu nkole ebirayiro nammwe, nziremu nkube ebirayiro nammwe, tindituukira ddala lukuusi kummira nga mbaweereza paka Uganda lw'eritebenkera. Toyanziza nnyo muganda wange Yekolera, mpozi nange njagala okusooka okukulisaayo yonna gy'obadde. Tubaddewo wano eno era ng'abantu batubuuza ku programu yaffe eno ku ggwe oli otya, naye twagala okwebaza Katonda nti leero osazeewo oba n'osiima tube nga tuweereza ffenna programu eno. Njagala n'okwebaza muganda wange nti programu gye twatandikanga ey'okusaaga abantu batuula ne batulindirira, not because ffe tusinga okutegeera, naye olw'okuba nti naffe tulowooza nti ye toffaali esobola okuteeka ku nkyukakyuka, kubanga president yatugamba nti buli muntu alime katalaalye. Ganda Yekolera nga tetunagenda wala, waliwo ebintu bingi nnyo katandike program, era tugenda basaba mwenna abakatuuka eno program mwe mugiteekamu akasente era mwe mugifandinga, era bw'onaalabanga ekoledde oli waddembe okututuukirira, osobola okutuukirira muganda wange Yekolera oba n'ontuukirira nange n'oba ng'osponsoringa program eno okulaba nga tusobola okukomawo wiiki eddako tube nga tubaweereza. Kye tugenda okusabanga gwe omulabi, tugenda kusaba ebintu bibiri, okusharinga n'okutaaginga, kye tugenda okusaba. Pozi muganda wange Yekolera katugende straight kubibadde mu wiiki, naye nga tetunagenda wala katuyiteko eri abantu gye bataagala kuyita, naye ojja kuyitayo. Mu wiiki eno waliwo omukulu omu eyatugamba nti Uganda eno nnungi nnyo, era Kyagulanyi Ssentamu yeewuunya n'okwewuunya nti tasobola na kuvaayo kwebaza gavumenti eno okubanga yamuwa eddembe n'azaala abaana abalungi, nti talabangako Kyagulanyi His Excellency ng'agamba nti gavumenti eno nnungi oba yali ekozeeko ekintu ekirungi. Era ng'ebigambo ebyo byava mu musajja abamu ku basajja ababaddewo mu music industry, omukulu mutabani wa Bidandi Sali, Bebe Kulu. Era nga mu wiiki eno yennyini twalabye omukulu y'omwoyo nga aliko ogumotoka gwaleese mu ggwanga, naye ne tuwulira envumo nga zigamba nti ogumotoka ogwo gwa bulletproof. Tugendeko katono eyo gwekyo ekintu okirabawa, then tugende ku nsonga yaffe gye tubadde tugenda okutuukako nako lwaleero. Ekisooka kya byonna nsaba okusooka okwetondera mwenna bannayuganda okwogera ku muntu nga Bebe Kulu mu nsonga z'eggwanga ezigenda mu maaso enkulu ennyo ate. Naye ate ebiseera ebisinga waliwo kye tuyita okuba okuweeweeta, temunnagenda mu mikolo mirala. So engeri programu eno gyeri yabuvunaanyizibwa tetugenda bagwira bugwizi, nsooke mukkirize tubaweeweeta. Njagala okutegeeza Masaba nti Bebe Kulu ekyo bwe kiba kituufu nga bamuwadde emmotoka ya bulletproof, kye sinnakakasa oba kituufu oba kikyamu. Naye bwe kiba nga kituufu nga Bebe Kulu bamuwadde emmotoka ya bulletproof, bali mu muteekateeka oba tuteekateeka ffe bannayuganda. Njagala okusooka okubajjukizaako bwe twalinayo okwekalakaasa okw'eddembe ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokutaano omwaka guno gwennyini. Kyekyabaawo twalaba okutemulwa kwa bulogo omu jjajja Ichuli. Babuzeewo amawulire, babuze kiri okutemulwa kwa Ichuli kuteekinge over. Kakati olwaleero bwe nneetegereza obulungi muganda wange Bebe Kulu Sali nga bamuwadde emmotoka etayitamu masasi, bali mu tuteekateeka. Gavumenti erina ekintu kyegenda okukola mu maaso awo, tulabe nga ffenna tukyogerako, esaanyewo Bebe Kulu attention eddewa eddaawo. Njagala okutegeeza nti wadde Bebe Kulu takola nnyo sense, naye ate omulalu ku kyalo aba n'amaanyi mangi, era omulalu bw'afa mwenna mumanya, kubanga ebiseera ebisinga ojja kwesanga omulalu asinga n'abantu abategeevu ettutumu. Era kizibu nnyo omulalu okufa ne mutagamba omulalu wa wali Nantongo yafudde, omulalu wa wali Kyakabaale yafudde, omulalu wa wali osegeera. So kkiriza obagaana okufa kwa Bebe Kulu tekuyinza kuleka Uganda kye kimu, si nti edda emabega, si nti oba bannayuganda basanyuka oba basagambiza, si nti oba bakaaba, naye ate gabeera mawulire okufa kwani kwa Bebe Kulu. Kakati olunaku olwaleero gavumenti weba emukwatidde n'emu emmotoka ya bulletproof eri mu kusima mpukumu egenda kwekweka. Omanyi gavumenti
government ya mwami Yoweri Kaguta Museveni eno njagalo kibategezaako mwenna bannayuganda ye government bwebe nakola ekintu etandikira eno kiruka olwaleero bwebe nakikola nca government egenda okwekweka mu mpuku nga yakisimadde ennaku eziyise emabega kakati essaawa eno eri mu kusima mpuku mwegenda kwekweka nga waliwo amawulire amangi ennyo oba ag'amaanyi ennyo oba ekintu eky'amaanyi ennyo ffenna kye tunaaba tusimbyeko essira nga kigikuba nga kigisaanyaawo kakati eri mu kuteekateeka Bebe Cool okumukozesa mukadde ake emwekubira amasasi naye essaawa eno bali mu kulaga nti Bebe Cool alinamu embeera gy'ayitamu oba alinamu okutiisibwatiisibwa oba alina insecurity kati gwe munnayuganda ekyo kye bali mu kutegeezaako era bagenda okuba Bebe Cool amasasi ng'ago si mawulire nga tekikyali kyakwogerako kyoba nga kyakukanga nnyo temukyakitya nnyo so munnaye twakiraba ndowooza ne mukama we yeekengera kye yavaamu emmotoka ya bulletproof okyageera oba ekintu ekyo so yo gavumenti ebiseera ebisinga esooka kuteekateeka gavumenti tetera nnyo okukuba ku bantu mawulire ga kikangabwa esooka kibamanyiiza mu matu nga bwe nabagamba gye buvuddeko bwe nalaba mukyala Kulusu Muzaata eyali nnamwandu wa Muzaata oba nnamwandu wa Muzaata ng'agamba nti baagala kutunda bijja ewaziikwa sheeki n'ebirala baba mu kuteekateeka ekyo kiba kigenda kukolebwa gye bujjako kakati ne Bebe Cool essaawa eno we batandika omumuteekamu insecurity batayitinga security ye mu buli ngeri bajja mubalula gwe sooka weebuuze Bebe Cool okufuna emmotoka eya bulletproof wa mugaso okusinga afande Katumba Wamala eri Museveni Katumba amala gwenjogerako General Foster's General Katumba amala gwenjogerako yaliko omuduumizi w'amagye Katumba amala gwenjogerako ba Amasasi nga minister bw'aba Katumba Wamala atambulira mu mmotoka etayita mu masasi omuntu ow'ebiti ebyo byenkumenyedde Bebe Cool bakuwa batya emmotoka etayita mu masasi ekyo nno kitegeeza nti ssaawa yonna bagenda mu balomanyi nina omuyimbi gwe nagamba ng'alina bakanyama bangi ne mugamba bano bakanyama beweekuumirako nti bakuwa security ate be basinza okuleeta insecurity mummwe sooka omutunuulire omuwa ssente mmeka oyo gw'ofuula kanyamawo yakuleetera amazzi ng'oli ku stage bwe waba wamuwa miliyoni 5 akuteeremu obutwa takuwaayo waliwo security gye weeteekako naye ng'ate yo yennyini yegenda okwesaanyizaawo ekirala Bebe Cool yennyini essaawa eno ali mu tageti y'amaanyi waliwo abantu abasinga obbakyawa muyinza okulowooza nti ba Bebe Cool tetubaagala ffe nga bayeekolera itongwa naye njagala okubuulira abantu abasinga obutayagala baana abo baakina kusaasira baakina Bebe Cool ate be bantu ba NRM abaagireeta mu buyinza NRM nga pate oba ng'ekibiina ky'obuyeekera by then ya NRA yalinganga ennyana naye ennyana eyo waliwo abantu abagisombera ebiwata waliwo abantu abagiwa ekisula waliwo abantu abagitwalanga ku ttale waliwo abantu abaginojjolangako enkwa waliwo abantu abagitwalanga ku mugga okunywa ennyana eyo n'etuuka ekiseera n'evaamu ente nnene naye mu kuvaamu ente nnene etuusa okkamu amata munnanga ate amata bali abagirabirira nga nnyana tebaganywako bano abalipirira ku State Square be bali mu ganywa basajenti jita bali bakadoogo ba Museveni ennaku ebayonka butaaba bameja Kibirango ennaku ebayonka butaaba abaana b'abalwejema ennaku ebayonka butaaba abantu b'Eruwero Triangle ennaku ebayonka butaaba then batunuulira olwaleero nga Bebe Cool yalinganga aganyulwa muntu oyo saabwe okyageera ekintu ekyo yesaba okutegeera mukulu yekolera n'obwo bulabe bw'amaanyi nnyo 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 nze okujja omukazi mu kyalo ne muleeta ku kibuga ne muweerera paka university eyo ku university n'asangayo omusajja amulaze nti oli si gradio muveeko so essaawa yonna mulambe vidiyo
oyo omusajja agenda kutemulwa okusinziira kwa analysis yange zengasse bali mu muteekateeka bali mu mulaga nsi nti obona bali mu kulaga nsi nti Bebe Cool ayinamu embeera gy'ayitamu ey'obulabe ennyo then bamusaanyeewo ng'ensi baagibikira dda saawa eno kye bali mu kukola bali mu tubikira njagala okutegeezako Museveni talina nnyo kyayagaza Bebe Cool na bulamu bwe nkiddamu Museveni talina nnyo kyayagaza Bebe Cool na bulamu bwe kutuuka kumuwa mmotoka ya bulletproof ne ba ministers ze batalina ne munnamagye nga General Katumba Wamala gy'atalina wabula amutadde mu target omanyi nabagamba ekintu kimu nti ebiseera ebisinga omuntu ky'osinga okwegomba muyitira okufa omwenzi ennyo yeegomba abakyala naye ate era mu bakyala mwayitira okufa either nafa mukenenya oba basajja bannene bamutemera ow'esswaga afiira mu sswaga ow'effujjo afiira mu ffujjo kakati noono agenda kufiira mu malala. Mark my words. Tuvewa tweyanzege bannange wano twogera buli ku kintu ekibadde mu wiiki so mpuliddeyo abagamba no tubadde tulina okuggyako akantu ekirala nze kye nalabye omukulu bulijjo adde atugamba nti mu Uganda mulimu security naye bwe ndabanga omukulu ate naye atandise okunoonya security mu bulletproof yasooka kusekerera kya pulezidenti waffe nti ye lwaki atambula mu motoka etayita mu magundi naye anyway katubaagaliza emirembe ne tuwomereze kizaala enkenku Uganda tekomye okumuwoomera nga bw'agamba egenda okukoma okumukaayira ate tegenda mumukaayira ku nsi egenda mumukaayira mu kabbuli tweyanzege muganda wange Yekolera ebyoddo bigambo bya muganda wange Yekolera ate wano twogera buli ku nsonga naddala ezibadde mu wiiki eno baganda bange abakatuuka omulimu gwo gwa kusharinga na kutaginga muganda wange Yekolera mu wiiki eno yennyini tulina ebintu bye tulabyeko baganda baffe aba banankyukakyuka bannaffe naye nga bagusambira mu FDC oba ekibiina ekya Forum for Democratic Change ennaku ntono nnyo mu mabegaawo tubadde tetubawulira nnyo naye baasitudde kundi buli omu n'atandika okulangira munne obuziina netuuka n'okulaba abakulembeze nga beeyuza ne batuuka kati we twogerera bakozeeyo ebibinja biringanga 2 waliwo ekikiriza mu dokitaali oli ajja gamba lwaki tubyogerako kubanga ekiri mu FDC tulowooza nti nuupu bwa kabaka tulowooza nti nuupu agulu ekiri eyo kirina okubanga kitugula obwongo okumanya nti bwe kiva eyo ffe tukihandolinga tutya so muganda wange mu wiiki eyo tulabye ebigambo bingi ono n'akasuka ensonga ya ssente n'evaayo nnyo ne wabaayo n'omukulembeze omwe yavaayo n'akola statement n'agamba ffe ekyatwawukanya ne Besigye yayagala tusimbe emabega wa Kyagulanyi kyokka nga naffe tuli kibiina Yekolera omuntu yandibuuzizza obaddewo waneeno mu Uganda ddala kituufu tubadde n'abantu abali wiiringa abali serious abaagala okutwala mwami Museveni bannayuganda bafune eddembe ng'omuntu asobola okuvaamu statement nti yaweewa ssente okulwanyisa omuntu ate atali mu gavumenti wabula naye aluubirira okulaba nga tukyusa eggwanga ekigenda mu maaso mu FDC olunaku olwaleero njagala bannankyukakyuka tuleme kitunuulira kungulu either kitunyiize oba kitusanyuse saagala tukirabiremu ezo category bannange ekiri mu FDC kinyiizizza oba ekiri mu FDC kinsanyusizza no njagala ekigenda mu maaso mu FDC olunaku olwaleero tukikozese ng'omuggo mu kateebe nkiddamu njagala ekigenda mu maaso mu FDC olunaku olwaleero fe aba National Unity Platform tukikozese ng'omuggo mu kateebe omugaba n'omanya nti wano wakka n'otateekawo kigere wano tewakka n'oteekaawo ekigere era omuggo mu kateebe gwe gukolanga ekipimo oba eryato eri ku ssaabaza okuyita mu kateebe w'ogusimba ne wakka nnyo manya ekigere kyo tekigenda kusobola bw'olinnyawo ekigere togenda kusobola kubbulukuka w'olinnya ne titakka omanya olina okulinnya kakati twetegereze nnyo ebigenda mu maaso mu FDC ffe tubyewale era bannandala mafaabi oba powa tunoonye mu nuupu yo tewaliyo bapowa ne bannandala mafaabi bwe tuzuula nti waliwo alimu karakita za nnandala mafaabi oba powa then
tuba tulina okumusalira amagezi ng'obudde bukyali. Either tumwesalireko ddala tumugobe oba tutandike omutazaama n'ebyama by'ekibiina nga talina kubimanya, n'ensonga ez'omuzinzi mu kibiina nga talina kuzimanya, n'entambula z'ekibiina oba ez'omukulembeze nga talina kuzimanya. So omanye Omuganda agamba mu nkyamu mwe muva engolokofu. FDC ekiriyo olwaleero tukikozese ng'enkyamu ffe mwe tulina okufunira engolokofu. Kubanga omuntu bw'aba asobola okuteeka ssente nnyingi nnyo mu kusaanyawo FDC omukazi omukadde, naye ate ono nuupu omuvubuka omuto akyali vibrant okumulwanyisa. Omukadde aba takyayogera bingi, aba takyatambula nnyo, aba takyayigga. Naye singa empologoma etya okuyiggibwa n'etandika y'okuyigga abagiyigga, n'esanga omuntu omukadde atakyasobola kutambula n'emutaagulataagula, ako kabonero akalaga nti ate bw'enaasanga ggwe omuvubuka akyayinamu amaanyi agayigga, ate egenda kukusaanyaawo bubi. Kyenvudde ŋŋamba baganda bange ne bannyinaze, mutandike okutazaama oba kiyita okwetegereza oba mu national unity platform tetuyinaamu bapowa oba tetuyinaamu bannandala mafaaro. Bwe tuba tetubayinaamu tunywereze ddala ensalo. Bwe tuba tubalinamu tutandike okutta ku bigere ku nkolagana yaffe nabo. Singa olukusense lulumba amaka ga neighbor ne lusaanyaawo abaana bonna, gwe neighbor bw'oba obadde wa mukisa nga terunnakusaanyaawo, otandika okugemesa abaana bo obulwadde bw'olukusense bwe twayitanga mulangira nti ekituuka ku neighbor kibeera kibi, naye ate kituyambako fe okweteekateeka. Neighbor wakugamba nti omwana yakolezezza akakando oba akatadooba ne kasaanyaawo ennyumba yonna kasubi, kitegeeza oba ofunye alaati ggwe neighbor okwewaza abaana akatadooba oba giyite ettabaaza genonisfannakatonsanisa okulaba. So ekigenda mu maaso mu FDC tetukitunuulira butunuulizi tutyo, tetukiraba ng'ekintu ekitono nnyo. Saagala kitusanyuse, saagala tukitunuulire mu ngeri etusanyusa, ate era saagala tukitunuulire mu ngeri etunyiiza, naye tukikozese ng'omuggo mu kateebe. W'ogusimba ne wakka toteekawo kigere, w'ogusimba ne wataka awo olina otuteeka ekigere. Ensobi eziri mu FDC olwaleero, obuli bw'enkwe obuli mu FDC olwaleero bireme ffe kututuukako. Kya bulumi nnyo era kya nnaku nnyo nti bituuse mu FDC, naye olw'okuba FDC already ebadde mukazi akaddiye atakyazaala, atakyalima, atakyagenda mugga, atakyafumba, kakati tuleme mukaabira nnyo. Ekimutuuseeko kibeere ekyokuyiga mu ffe abakyali abavubuka bannayuganda be bakyayinamu essuubi. Museveni bw'aba asobola okuteeka ssente nnyingi mu kusaanyaawo FDC, gwemanyi kibanga omukazi mujja bw'ateeka ssente nnyingi mu kusaanyaawo omukyala mujja atakyazaala, amaanyi gwe gawedde nga yayawula n'ekisenge n'ebba, ate gwe akawala akato kannassuuna ak'ettutu akali eyo akaligita n'ebbaawe ajja kuyira buyiisasi. Kakati ekyo kye baakoze FDC kitono nnyo ku kye batupangira. Tubeere beegendereza. Tweyanzege bannaye abaakatuuka tusanyusa obbalaba. Eno ye program gye twatuuma Parliament y'abantu ba wansi. Wano tuleeta ensonga ne tuzitemaatema mu ntegeera yaffe etali y'abali bamusiba mataayi, naye wano tuleeta buli nsonga n'ovaawo nga kadaama sekadaama omuntu wa bulijjo nga naawe otegedde ensonga nga bwetambula. Abaakatuuka tusanyusa obbalaba, mukimanyi bulungi moto yaffe ogwaffe gwakubawa information, ogwamwe gwakusharinga. Programu eno eteekebwamu ssente mmwe bennyini era yasiimwa pulezidenti w'eggwanga najja n'atukyalirako. Ennaku zino kitegeeza nti ebintu bye tukola n'omukulembeze ne bannayuganda bonna basiima. Uganda nge Yekolera twabadde tukyali awo, omukulu Museveni n'ayimiya gye yabadde n'akola statement n'agamba nti abo bonna abatulugunya abantu n'abatta abantu bubakeeredde, nga Museveni yeyeewerera abatujju abo, abatemu abo, abatta bannayuganda, abasuza bannayuganda nga tebeebase mbukuluno bubakeeredde. Uganda nge statement eyo Museveni ye yakoze
wabukakafu ki bannayuganda nti bannayuganda babeere sure nti abadde batulugunya abantu abadde batta abantu abadde basiba abantu nti Museveni agenda bakwatako n'omukono ogw'ekyuma. Buli lwentunulya Museveni ng'ayogera ndabira ddala ekibanganiya ekiwedde emirimu. Waliwo abantu abazze battibwa mu Uganda ate ab'amaanyi ennyo ate abakozeeko ne Museveni. Simanyi oba omukono ogw'ekyuma yali aguwoze Russia oba yali aguwoze Congo oba yali aguwoze Somalia. Kale nga tetunnatunulya bagenda kuttibwa soka tutunulire ku battiddwa. Owaye Kazini ye yali munnayuganda teyali munnayuganda? Yali munnayuganda. Ki ekyakolebwawo? Atugamba bakyanoonyereza. Gende Luziro nonyeyo Lydia Dwalo olaba oba onaamusangayo. Kirumira yali munnayuganda oba yali munnakenya? Yali munnayuganda. Ne Kayihura gwe tubadde tulinawo ng'omujulizi wamutadde gwe yeewerera abantu nti abatta bannayuganda n'ekinyumo kagenda bajjuutuka gwe yeewerera abantu nga suspect mu musango gwa Kirumira si kkooti y'amagye ye yamutadde wabula order from above ye yamutadde. Afandika wesi mwenna mukimanyidde ddala bulungi nti eyamutta yali Kayihura n'obujulizi mbulina. Kayihura ye yatta Afandika wesi bamutadde. Eyawaserena ne bando aliyo lwobutwa ali luddawa akyanoonyereza. Lwaki ono omuvubuka gwe bayitanga Loni Sebulime eyali akubye oba gwe bateebereza nti agenda kutta Aida Nantaba ate bwe bamukwata battamutte teyabatuusa kabondo kabadde kamutumye. Yoweri Kaguta Museveni okuvayo n'akola statement nti abatta bannayuganda agenda batekako omukono ogw'ekyuma. Tanoonyanga batta bannayuganda omukono ogw'ekyuma alina gweteekako kubanga n'abaffe mulago tutunulya abana baffe Amasasi, tutunulya abana baffe obutwa, tutunulya abana baffe okutulugunyizibwa, naye abaffe olw'emulago obutabaayo ddagala nti ssente ezo Museveni azigulamu buuma bwa mberenge mwatambulira. Be bangi abaffe olw'enguudo ssente z'enguudo ezibbibwa be bangi. Kale Museveni okuvayo n'akola statement ng'eyo mulabira ddala ng'ekibanganiya eyo muti gw'eppaapaali gw'otunuulira eno n'olengera eri. Mulabira ddala nga ffene omutaliimu mpuula. Mulabira ddala ng'ekirwadde kye bayita swine kawaali mu nte. Mulabira ddala ng'omwerogozi. Mulabira ddala ng'omwewusi kubanga naye ekituufu munda mu mutima gwe akimanyidde ddala bulungi ti obutemu bwonna obugenda mu maaso mu ggwanga lyaffe eya Uganda olunaku olwaleero businga kusibuka ku ye. Ate akimanyi nti bannayuganda mmwe muli basiru, atufugidde mu ssuubi, atufugidde mu bulimba, azaalimba ebbanga lyonna, naye abantu osobola basiriwaza akaabamu ate obudde obumu, ne tosobola kusiriwaza bonna obudde bwonna. Essaawa eno bannayuganda bonna babuuse kubanga obukodyo bwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero bufuuse olodi. Eno stage kwali mu kuzinyira obwo obuzina bwe obw'ekijjegga obw'ekisiru akiziniddeko emyaka 38. Gwe kyogamba bw'oba ozinira baba tebakowa dancing moves zo emyaka 38 buli lunaku oba n'akapya. Kyova olaba atandise okwerepeatinga, atandise okweddamu. Osegeera muganda wange atandise okwerepeatinga, atandise okweddamu. Kusooka omubuuze abaana abasoma bemumme emirimu mu Uganda ne bagenda ne bafiira mu Bwakadaama, then who is responsible? Abaana ne bafa mu Bwakadaama bemujjako omusolo omungi ennyo. Minisita ow'amayuga agamulinga ag'embizi okero olyemu munsonyi okukosa olulimi lunanyiiza. Omanye embwa enjizi ezaala enkolya ne Geno Tito okero olutwa atunuulira ekisiraane kye yaleka ku nsi eky'omwana n'akyewunya. Minisita ow'ensonga z'ebweru n'ova n'okola statement fere tubavunaanyizibwa kate nga mubajjamu omusolo. Awulira nga toyagala ofe komawo mu Uganda gwe tokimanyi nti embwa weetuukira okumeketa emmwanyi enjala eba egimalawo. Tutunuulire ki ekitwala abaana abeibwe naye bwe bafiirayo
Minister najja mu kifo ky'okubagiza eggwanga n'okuteekawo structures abaana baffe bakolere mu Uganda. Yavaayo kubaduulira. Buli afiirayo tetukulinaako buvunaanyizibwa. Omukono gw'ekyuma asooka guteke kubatta abaana e Kasese ne bawamba n'abalala. Naye ali awo aboloboota taboya takyayogera. Avulunguta na buvulungutanyi. Oye Museveni wammwe. Naye era nzira mu bbanenyo batikka obuvunaanyizibwa bannayuganda mu ekizibu kya Uganda. Banga tusobola okustopinga ekizibu kino singa tukwatira wamu. Ensonga eyo yekolera tweyanziza omanyi tugenda kujabula eyakatuuka sharinga taginga yita munno. Eno programu ebeerawo buli wa mukaaga okuva ku ssaawa 3 paka twagiwaamu ssaawa emu kubanga abantu data wa buseere ate twagala abantu bakinnyonnyoke message ebatuuke mu ntumbwe. Uganda ngeyekolera twabadde tukyali awo gavumenti ya mukulu Museveni egamba nti eyagala nnyo bannayuganda era buli lunaku esiiba ebweru buli lunaku egenda n'esakira bannayuganda ng'omutwe gw'amawulire gukuba nga bagamba nti mukulu Museveni ne gavumenti ye mukyala Nabbanja maama Kipaapaali yakutte abakozi ba gavumenti ne ttiimu ye abasukka mu 7 ne bagenda bakiikirire Uganda ey'emiliyoni 4 ezigenda mu 5 mu kitongole kye bayita United Nations. Naye nga tugamba nti Uganda nsi njavu naye baatutte abakulembeze mu gavumenti ya mukulu Museveni abasukka mu 7 nga bonna bagenze kukiikirira bannayuganda mu lukiiko we bayita United Nations. Ne tulabako n'ensi ezimu eziri obulungi okusinga ku Uganda nga baweerezaayo ba representatives 2. Njagala kubuuza muganda nge yekolera ddala Uganda Museveni ne gavumenti ye ekyo kiraga nti bafa ku bannansi oba bye badde bagenda okuleeta bye bingi ennyo nti buli munnansi ajja kufunako. Wadde ekyokutwala abantu abangi mu lukuŋŋaana lwa UN kibi, naye ate nze si kye ŋŋenda okusimbako essira kantunulye kye baagenza okunonayo. Esebo okugenda tekyali badde kibi, naye mwagenze tusakira ki oba mwatambuddemu butambuzi? Omuganda agamba okudda kulaba okutambula kulaba okudda kunyumya oba kukola bikyukemu. Okutambula kubenga kulaba okudda kuba kukoppa bye walabye eri bo we batambulako bye balabye eri tebabyegomba kubireeta mu Uganda. Era baba tebabyegomba kubireeta mu Uganda then batambulira ki? Kubanga bye bagenda eri balaba abakungu baayo ng'ate amalwaliro ge bagendamu geega abantu ba bulijjo kubanga gavumenti yateekayo eddagala. Bwe babeera eri balaba enguudo ezeeweese kwe batambulira. Bwe babeera eri balaba ebyensoma we biri ebyenjawulo ennyo. Bwe babeera eri balaba gavumenti butya bwe zikuuma abantu baabwe tezibatta bussi. Bwe babeera eri bamanya omugabo gwa buli munnansi ku nsi ye. Bwe mubiraba eyo musobola okubireeta mu Uganda, musobola okubikoppa ne mubireeta mu Uganda. Ekyo kye kyali baddo nno ekikulu nze gyendi. Basobola okubikoppa ne babireeta mu Uganda. Basobola okusakira Uganda era ne batuusa eri bannayuganda. Bwe baba nga bagenze bangi nandirooza nti waliyo omugabo omunene ennyo oba omunyago omunene ennyo bwe baagala okwetikka bonna wamu baguleetere bannayuganda, naye gunaatuuka. Era ekirala UN gye mutuddemu ekkiriza obutemu, ekkiriza obulyake, ekkiriza obukenuzi, ekkiriza biki byonna. Naye ate mwe mudda ku ttaka lya Uganda oyo baana baliwo kwe mutandikira. Ekikulu si kya kutwala bantu bangi, naye ekikulu baanonye ki? Kibi nnyo gwe Masaba okufa bantu ne bakuziika bangi bagamba ho abantu baziise Yekolera, naye nga buli ajjawo tayogera ku maziika ga Yekolera. Ayogera nga Yekolera kituufu afudde kafutamaatamadda. Kati toyinza kwenyumiriza mu nnamba ezo zizze kuziika naye nga zizze kusunga busunzi oba kulaba nti ogendedde ddala. Kale ekikulu si ze nnamba zino Uganda ze yasindise mu UN, naye ekikulu baggyeeyo ki? Basaseeyo ki?
bakopyeyo ki amalwaliro bagakopyeyo ebyentambula babikopyeyo enguudo ennungi bazikopyeyo ebyenjigiriza babikopyeyo butya poliisi bwekuuma bannansi babikopyeyo butya amagye bwe gakuuma bannansi n'ebintu byabwe babikopyeyo kubanga ffe amagye gaffe gabba bubbi bantu nakubasaanyaawo agalina okubakuuma n'ebintu byabwe ge gabatta ne gatwala ate ebyo bye galina okukuuma ate ne gajjawo n'obulamu bwabwe bwe balina okukuuma ebyo babikopyeyo naye ate nensinga kunenya nnyo muzungu era munnayuganda yesigulidde ku muzungu nkusekeredde era nzikiriza n'okuwema nkuweme nti oswadde olitakwagaliza era tali kwagala kubanga Masaba sooka weebuuze omunyago ogwasooka gwe wabatikka tebagutuusa ogwokubiri tebagutuusa sente ne mubawola tebazituusa ez'eddagala baziridde ez'enguudo baziridde ez'amalwaliro baziridde naye era still ne musigala nga mmwe mukyabawo lwaki muli bannanfuusi era lwaki mukyasigala nga mutuula nabo Masaba newankubadde olyankuziba otya bwe bali kugamba nti yeekolera musezi toliddamu kulya wange mukye ekibatuuza n'abasezi be mwategeera edda nti basezi omusungu muntu munnanfuusi nnyo akola statement nti Uganda teri democracy Uganda waliyo ekitta bantu Uganda waliyo ekitulugunya bantu Museveni stop corruption Museveni stop abduction Museveni stop killing people Museveni stop this Museveni stop that stop arresting the opposition leaders stop arresting the opposition supporters n'olaga nti Museveni mubi naawe okirabye still okyamuyita mu nkuŋŋaana ngeza akuŋŋaane mwogere ku ki akuŋŋaane abagambe ki Musungu n'agamba okulonda kwa Uganda tekwali free and fair still nasigala nga yaniriza Museveni New York nga president wa Uganda those idiots Europeans Americans you are idiots you are the problem of Africa Museveni yabba akalulu okulonda tekwali free and fair abopposition batulugunyizibwa abaana battibwa nga mulimu n'abakulembeze abamu aba Uganda oba bannamagye oba baminister oba baani bemwatekako sanction but you are still receiving Museveni welcoming Museveni as a president you are still welcoming Museveni as a president you are still inviting Museveni in the UN conference mukyamuyita mu mikundi gy'amanga amagatte lwatasobodde n'asindika omubaka bwe yamuinvitinga nga president katugambe kaali Katego lwaki yakomawo mu Uganda wagamba Museveni kizibu eri bannayuganda wali okomyawo waki lwaki wali omukkiriza okudda Kadafi gwe walumba yali mu by'okusinga Museveni Kadafi teyakwewolangako naye ng'obusente bwakuŋŋaanyiza mu mafuta azimba ensi Kadafi yali dictator but an advanced dictator nga dictating abo bokka abasonze mu ntebe ye naye at least nga kuwa ensonga lwaki tolina kusonga mu ntebe ye nti byonna mbikoze ebirungi byonna mbikoze enguudo nzizimbye eddagala nditaddeyo mu malwaliro buli mu Libya alina omusaala buli mwana azaalibwa mu Libya aba property ya ggwanga era aliko omusaala gavumenti emusomesa emuwa omulimu emuwa ennyumba emutandikirawo n'obulamu obwa kapita akatonotono okutandika okukola si n'ogamba nti Gaddafi mubi ye yeetaaga kuttibwa nga guno ogusibwa okukwewolako ssente okukusomba ssente ne gutazikozesa wabula ssente zaali badde ez'eddagala guzigulamu mundu kutigumbula bannayuganda nga ssente zaali badde ez'eddagala guzigulamu bomu kukusaanyawo bannayuganda nga ssente zaali badde ez'eddagala guzizimbamu akamwezi nga sente zaali badde ez'eddagala guzigulamu teargas wakuba opposition naye era still gwe n'olaba nti ogwo gw'okyalina okugwaniriza mu bitiibwa ebiyitirivu nga ye Gaddafi eyakola biri wamulumba na mu nsi ye gye wamusaanyizaawo Ugandans wake up Americans Europeans those are the real problems of Africa the real enemies of Africa those are our problems abo kyekizibu kya Africa bwe bulabe bwa Africa kyekirwadde kya Africa gye misambo egitawanya Africa gye mizingiriti egitawanya Africa kubanga be basupporting okutitigumbula
be supporting okututta kusoka webuze abasajja abo ne balekera opokera Museveni sente kolowooza tulamala ko banga kubanga Museveni amanyi gamuli mu sente bwe njogera ku sente ntegeeze mundu tegeeza okusasula abamajja abatigumbula ntegeeza okuteekawo zi warehouses mwe baba batulugunyiza ne babasalako obusajja ne babaleetamu obulemu ne still nga bagamba babiraba Museveni stop abduction Museveni stop torture kyokka nga bamanyi nti sente ezibikola ziva mu bo bakimanyi Uganda teri kolero lya mundu ezikusanyawo be baziweereza and they are still inviting Museveni as a Uganda's president, yet they said Uganda's election was not free and fair. They are still considering him as a Uganda's president. They are still inviting him as a president. They are still welcoming him as a president. But na Uganda bali mu America bali betegekedde akasajja ko government yawe yakakweka yayo bakakwekere New York nekyali kigwa kwolonze nali sagala kadde mu Uganda twali tukawambireyo bani abakakweka onna Uganda ebigambo bino mbyogedde sirwa kuba nina obusungu ku muzungu naye ate nina obusungu ku ggwe eyesiga omuzungu waliwo wa boda yanvuga nakola statement banange njagala obategeezako ekintu kino Museveni ku mulundi guno agenda era bw'anaatubba akalulu nga twekalakasa nga tweyiwa kunguudo ng'omuzungu aleeta obuyambi nga you are an idiot lwana paka ng'okimanyi gwe buyambi bwo golowooza mu majomo temulimu batwagalira ddala golowooza mu poliisi omwo temulimu batwagalira ddala kolowooza mu gavumenti eyo temulimu batwagalira ddala balinze ffe nti tayinza kukuma muliro nga talina nsonga lwaki agukuma oli tayinza kukutakula nga tomusabye omutakule oli tayinza kuseka nga tebamunyonyogedde oli tayinza kaaba nga tebamukubye Uganda agamba bw'olaba kkaabirako nga naawe bigere osiita onna Uganda gwalina osooka okkaaba ne bali abasajja bagenda kufuna ekyokwekwasa okuwamba mukama waabwe batuddiza obuyinza bwaffe muganda wange Yekolera nange ngera kwogerako ku nsonga eyo njogerezeeko bannayuganda message gye tugamba wano yenkulu ekirala kino njagala mukitegeere buli munnayuganda alaba vidiyo eno omuzungu ayina sayidi bbiri kasita akulaba gwe munnansi ng'ogaanye okusituka okutwala okulaga nti oyagala ensi yo nkukakasa asobola okuwa omuntu abatulugunya ssente n'obuyambi okumukuumirawo omuzungu kasita alabanga bannansi musituse ayina okusigala ku sayidi yammwe kubanga ye eva abakugamba aprotectinga interests ze njagala mbawo ekyokulabirako essaawa zino bawamba abantu essaawa zino batta abantu waliwo ekitta abantu mu Northern Uganda wenjogerera nga babakuba amasasi ne babakuba amasasi nga beebase naye tosobola kuwulirayo yadde ne tweet neegi naye bw'oba oyagala okumanya nti omuzungu muyaayi gwe tukeere ku makya wano tuteekewo embeera nti waliwo abaana abataddewo embeera olw'okuba bakimanyi nti bwe tugenda ddaati we baba nabo tebalina ddembe bagenda keera ku makya ogenda kulaba nga ne sanctions ziruma ogenda kulaba nga boogera ne ku Uganda kino nno njagala kibagamba bwe tunaaba tetutaddeewo mbeera bwe tunaaba tetutandise kwesuula mu ddalu bwe tunaaba tetutandise kugoba basajja bano okuteekawo embeera nti Uganda yeetaaga enkyukakyuka kino njagala kibakakasa omuzungu alinga bw'olaba malaaya esobola okusaavinga ow'omutwalo n'esaavinga ow'emitwalo 10 esobola okusaavinga omwana omuto n'esaavinga n'omusajja omukulu oyo ye muzungu omuzungu alina ebbala kwagwa yesebo ate kitugana kwagwa gwe bw'omukazi ebizibu byakulaga okunyolwa era n'akulaga byamugambyeko kyokka ate tasaba kumuwa buyambi bukusaanyaawo so mwebereremu tweyanza ege bannange yakatuuka programu nno tunaatera okugiwunzika kyobola nti tetwagala nnyo ebeere empanvu twagala tugibalekere
ebatambule mugisalemu mugisharinge eyambeko n'abantu abala kyensonga lwaki twagituuma parliament y'abantu ba wansi muganda wange Yekolera nga tunaatera okukomekereza programu eno njagala kutegeeza nti ekiwamba abantu kyakomyewo era kyazeemu era nga wetwogerera tufunyeeko amawulire nti waliwo abakyala babiri bebawambye era nga abakyala abo babadde basoma obwalooya drone z'abakutte mpaka n'olwaleero tebanakumanya gye bali omulala eyabadde ayakafuuka victim ow'ekiwamba abantu mu Uganda ye muganda waffe era nga ye coordinator wa Western Region abadde coordinator nga ababadde bamuyita Western Prince muganda wange Yekolera eno si ye method ekomyewo omulundi ogwokusatu oba ogwokubiri Museveni gye yakozesa mu kalulu ka 2021 Masaba okutereza mukatono ekiwamba abantu tekyakomyewo ekiwamba abantu kibaddewo lwakuba nti abo bemufuna omukisa okumanyako nga babawambye be batono bwe banyigira mu kimpukumpuku abaana boda abo bemulaba ababuuzabuuza ebyobufuzi nga mutudde ku piki abo bambega oyogera ebitafivalinga mukamaawe bakuwambirawo era ne bakuttirayo golooza abo tubamanya bo edda sebo otuula mu taxi ng'abantu bonna abalimu basirikale oba bayinfooma oli atandika ekiboozi bannaye akasajja ku luno kagenda ng'oteekayo ebibyo nga bakusika eyo togifuluma osegeera so ebintu ebyo weebiri bibaddewo kubanga bano tebatta batutumu bokka akyaba ettutumu be batono be batta oba betumanyako nga babawambye be batono ennyo naye abantu abattibwa mu kimpukumpuku abawambibwa mu kimpukumpuku be bangi ensonga lwaki nkugambye togamba nti ekiwamba abantu kyakomyewo ekiwamba abantu kibaddewo mu Uganda naye ate sigenda kwewuunya kyoŋŋambye ekiyinza okuba kinkanze naye ate si kyekiri awo ekinneewuunyisa kyennyinza okwewuunya ye Uganda okubaawo nga Museveni yakyafuga nga temuli kiwamba bantu nga temuli kitta bantu kubanga te sitaani bw'akola ekintu eky'omuzinzi oba eky'amagezi naawe otyamu weekangamu oye Museveni gwe mmanyi naye ate era njagala okubajjukizaako ti amaanyi gabali mu ngalo egayimiriza ebikolobero nga bino ebikolebwa ku bannayuganda obuyinza buli mu ngalo zammwe buyimiriza ebikolobero nga bino ebikolebwa ku bannayuganda oli ayinza okulowooza nti ye ali seefu oli ayinza okulowooza nti ye ali bulungi naye n'omukazi atali mwenzi alwala siriimu nkiddamu n'omukazi atali mwenzi alwala siriimu wano Muganda bwe yagambira ti ekiri atabaala neyasigadde waka kimutaayiza kakati naawe alowooza nti oli seefu nakugamba nti ewafiira enjovu tewabulwawo kamyu bayinza okuba lwe bagenda okuba Yekolera amasasi naawe gajja kukukwatiramu bwe yalowooza bannange ebyobufuzi nedda bannange nedda naawe bajja gakkubiramu njagala kikutegeeza ojja kusanga Yekolera lwalifa talifa yekka golooza Bobi Wine n'ogamba nti leero omukuba amasasi afa yekka woogamukubidde kati naawe alowooza nti oli seefu nnyo mu Uganda weekubemu ttooki weekubemu pikica naawe okimanye nti ekiri atabaala n'omukazi atali mwenzi alwala siriimu bw'aba omukazi atali mwenzi alwala siriimu kiregeeza naawe atyejembukana mbu toli munnabyabufuzi osobola okufa ebyobufuzi tweyanzeege mpozi nzikiriza muganda wange Yekolera nga tunaatera okuwunzika programu yaffe eno nkusabe kubanga oyinza okubanga olina obubaka bw'oyagala okuwa ku bantu tubasiibule abamu bali ku mirimu abamu bagenda bugenzi ate abamu balwaddemuuko bubaka ki muganda wange bwe wandyagadde okusembayo okuwa abantu baffe bano abakuwuliriza abajumbidde programu yaffe eno nange male nsiibule ne programu yaffe eno tugigalewo abavumu musibe enkoba n'abatiitiizi musibe enkoba kubanga bwe tulaga gw'omuvumu lwaki olina okusiba olukoba olina okunywera bw'ate omutiitiizi lwaki olina okusiba olukoba weeteekereteekera okufa kubanga abatiitiizi ate be basooka okufa wano we tugenda era ntera netunuulira abantu nga babigera ebintu ebyekisirusiru Bobi Wine talina lugendo Nupu Museveni abalemi temulina kye mutegeera wano we tugenda kigenda kuggwa
information oba message yange kyenyagadde okulekera bannayuganda naye mpozi bannayuganda kano kembadde mbuliddemu kembadde mpumuddemu ne watabaawo anoonya nakkakofiira kampeyini yange eya paint Uganda with red print Uganda with red ekyagendera ddala mu maaso badde nsaba nga sinnabanako wabeewo abantu abagamba tibannange tuguze obukofiira kuba jjukira twagamba tutandika ne pieces ttaano obukofiira buno bwakusaapulayinga era buli ssente gye mumpaawo nga ntuma tigenda ofuneyo piisi bwe ziti nga zijja buli busente bwe nfunayo nga ntuma nti genda ofuneyo piisi bwe ziti nga zijja badde mbasaba buli omwazanye paati buli omwazanye ennamba ye tuli ku live eno abantu bameka bali bameka bantu bali 2+ buli omu bantu 2 buli omu osobola okukwata ky'olinawo naawe lyo lyettofaali ly'osobola okuteeka ku ggwanga lyo nti Masaba ne Yekolera bo beerekereza ebyabwe beerekereza emirembe gyabwe beerekereza emirimu gyabwe ne bagamba ofu gwaffe gwakuba mundu kugiggusa kakati naawe ekyo kitono ky'osobola okukola kikole njagala obbategeezaako baganda bange ne bannyinaza bali mu nkyukakyuka kino ekintu nkyogera nti nsaba naye ate nina kulagira bulagizi because I'm a general nina kulagira bulagizi lwakiyamba mu tekiyamba nze namute byabuza kofiira kamera ka mitwalo 2.5 mwannyinaze wange ow'emmamba nekiwala babula mbuuzisa ka mitwalo 2.5 twagala kufuna pieces 5 ezisookerwako tusooke tupainting eyo district emu oba town emu mu Uganda bonna ready abeewo ate tugenda kwetooloola Uganda yonna nga lwe tulaba town ey'amaanyi ennyo awo nga tuteekawo pieces zaffe nga tupaintingawo ne red paka Uganda yonna lwe tunagyetoola ne tugimalayo Uganda yonna njagala gituyiga red njagala tugisiige red so kyenvudde mbasaba baganda bange wenna asobola okugula obukofiira osoganguze kamu osoganguze 2 osoganguze 10 osogamba nguze 10 ate osogamba siina muzigula kamu siziweze zigula kamu emitwalo 2.5 waliyo n'ataziweza munno gwe sindika ne bwe ziba 5 wajja kubaawo we 5 weesange nga bantu nga 3 mukoza akakofiira kaki amu kalamba so mbadde mbasaba abaganda bange ne bannyinaze munkwatireko mu campaign eno bamutukwatireko mu campaign eno gye bayita paint Uganda with red enamba eri 077 97 17 57 0773 97 1757 ireeta amanya Abdul Chikomeko nja kusanyuka nnyo nga naawe obadde omusaale mu nkyukakyuka ey'omuggundu gye tunoonya nsule bulungi nze ngenze kama akunkumbire muganda wange Yekolera oyo abadde muganda wange Yekolera music analyst abadde abuzeemu era njagala okumwebaza nti nze nsoose okumukyazaako naye njagala kwebaza mwenna abamubeereddewo okulaba nga mbadde mu following waliwo abatubuuza ku pato patajja kuba akomawo essaawa yonna waliwo abasinga okujja ne mumbuuza ebintu ebyenjawulo njagala kubagamba nti byonna tujja kubiddamu njagala okusooka okubeebaza sijja kowa kubeebaza mwebale kujumbira programu eno mwebale kugifuula nsonga mwebale nnyo kubanga nti naffe tusobola okutuula wano ne tutemaatema ensonga ate ne mutuwa obudde ekyo nno si kyangu era mwebale kusupportinga programu eno akwata omutwalo n'okwata 2 n'okwata 3 ne mutuwabula mwebale nnyo sijja kwerabira kwebaza baana bakata abakikubira ekkata ab'enkyukakyuka mwebale nnyo nammwe olunaku olwaleero president agenda kubeera mu America waliyo show mbeegayiridde buli muntu asobola mubeereeyo ekirala president akomawo essaawa yonna tubiddamu ate ku luno tebigenda kubeera nga bya bulijjo era njagala okubeebaza abagenda okusupportinga programu yaffe eno gye tuliko palamenti y'omuntu wa wansi oli waddembe okugamba nti eno wiiki ngiyimiriddemu oli waddembe okugamba nti ngisasudde omwezi mulamba oli waddembe okugamba nti ngisasudde omwaka kubanga ffe
kino kye tusobola okukola fo kyokugenda ewatamala emirundi n'abalimbalimba bagashumba ne babalimbalimba mujja wano ntemaatema ensonga n'ovaawo ng'otegedde tolinda babujingo kulimbalimba n'akulimba ng'akulimbira mu Bayibuli n'olowooza mbu alina amaanyi ag'enjawulo kumbe naye mufere n'akutiisatiisa mbu empeera zange ziri waggulu ololololololo tagendangayo talinnyanga nayo tamanyira kibeerayo. Bayibuli teyina weegambira nti jajinga omuntu kiddamu teri Bayibuli weegambira nti gwe omusumba oyina obuyinza obw'okugamba nti onajja genda mu geyeena onajja genda mu ggulu. Toyina buyinza kyobolaba nti Katonda God yali ayina amaanyi agasobola okuzaalisa Jesus Christ n'amuzaalisa emuyenga emunyonyo w'ebiseera ebyo naye yayagala okulaga amaanyi ge n'aga nti Jesus Christ will be born in a corral. Kati gwe omusumba ayimira n'oga nti Bobi Wine munywi wanjaga Bobi Wine abamutambulirako banywi banjaga era agala kwonoona toyina capacity kubanga Katonda yajja okunoonya abaabula era Katonda teyakwebuuzaako gwe bujingo ng'agenda okuleeta Kyagulanyi. Gwoza lwaki teyaleeta baprofesa? Gwoza Kyagulanyi sentamu yasinga okutegeera ebyobufuzi naye Katonda talonda gwe gw'olowooza. God does not choose the qualified. He qualifies those that he has chosen. Mwe temuyina maanyi yamuleeta yamuyinako obuvunaanyizibwa.